Oli mukulaba Television ABS ekuwummuza ebirowoozo. Gakusangirizaawo ganaatera okubaawo oba owulira mawulire kuba bukuba essimu eri ekizungirizi kyakigudde waani wonna wooli kijja kukutuukako. Weewaawo kitundu kyakubiri mawulire gaffe jakakawo ku ABS TV tukyagenda maaso n'okuba nate nga tukutembeetera ensonga butya abo bitambudde ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo n'ensi yonna okutwaliza omu tugendagenda kuwali ku kizinga ky'e Buvuma mu ggombolola emanyiddwa nga Kirongo Busamizi nate abaayo emitima gye bakubira mu twenge yabulira olugambo nate nga kino kivudde ako kaabuyonjo emu bweti gye balina mu kitundu kyabwe. Bano bagamba timandifuna endwadde ez'enjawulo n'okubanga ate babeera mu mbeera kikufiiriddeko ng'endwadde y'enkoko. Bino bigenza okubeerawo nga bannaffe bannakibiina kya People's Progressive Party bagenda maaso n'okubanga ate bakola bulungi bwansi mu kitundu kyabwe. Katulabe nate emboozi eyo. Jako akawuwo tusobole okulabikanga People's Progressive Party esigala ekyanyweredde ddala wansi ku ground. Ekibiina ky'ebyobufuzi ki People's Progressive Party kikoze bulungi wansi ku mwalo gw'Ekirongo mu ggombolola y'e Busamizi mu disitulikiti y'e Buvuma nga bano batandise na bulungi bwansi mwebeeredde wamu n'okugogola emifulejje mu kabuga kano era nga bano bakoledde wamu n'abatuuze b'ekitundu kino. Enda kikola entakera okulabikanga tuguma nga tunywera nga People's Progressive Party. Twetaaga structures okuva ku erosiwa paka ku district. Kitegeerekese nti bano bawaliriziddwa embeera y'ebyobulamu ku mwalo guno olw'okubeera ku kabuyonjo emu yokka ey'olukale ng'ate yajjula nga n'embeera gy'erimu yeeraliikiriza nga n'okugendayo terina kubalira mbulukufu omuntu okugendayo ayita mu nkubo oba obukolidokolido nga kino nno kiwaliriza ssentebe w'ekitundu kino wa LC ey'okubiri okulambuza bano kabuyonjo eno gye bagamba nti tekyabamala. Abaana abamu bagwomu lwakuba nti bali kumpi n'abantu babataasa. Eriyo abakulembeze abalala abaliwo ezaabwe bazinyigirayo tebaziganya akola ki. Ono tali yekka n'abatuuze abalala okuli owabavubuka ku ggombolola eno Kazungu alaze obwennyamivu olw'abakulembeze abawagula obutabafaako ensonga eno ne bagitunuulira kyamuli ng'essalambwa ey'ensenke ekiviiriddeko n'endwadde okubaluma olw'abantu abeeyambira mu nsiko. Eno ye toyireti gavumenti gye yatuwa naye enzigi zaafa nga muziraba ezimu zabomokamu wano zagiremene abaana abamu bagwomu. Twegayirira gavumenti oba ebitongole byonna ebiyinza okutuwa ku buyambi okuvaayo okututaasa ku kizibu ky'ettoyi. Enkuba bw'etonnya ekiwunya kibeera ky'amaanyi mu kibuga ky'Ekirongo wano ate era n'ekubadde kwa musana embeera tebeera nnungi. Ng'era bwe mulabye abaana baffe balwala abaana kwegamba tebakyagendayo. Babakyala bategeezezza nti kabuyonjo eno erwaziza abaana baabwe endwadde nga kandida wamu n'endala era mu biseera bino tebakyava mu malwaliro. Abakyala tulwaziza kandida, abaami tulwaziza kabootongo ekika ekyawaggulu. Abaana baffe balwadde bafudde kaŋŋambe nti kwegamba embeera mbi nnyo etuyisa bubi. Abaana baddukana, abaana kugamba tebalina we bagenda, embeera etuyisa bubi. Kati mubeerawo muti? Era tubeerawo mu mbeera yakweyiiya. Wabula akuliddemu enteekateeka y'okukola bulungi bwansi ono Nyanzi Godfrey munna PPP alambuludde ku nsonga z'okukola bulungi bwansi ono era n'ategeeza ng'ennaku bweyonka bannabuvuma obutaaba ekiviiriddeko n'abaana obutasoma. Tubakyakulabirako abantu balabe nti obuyonjo kintu kya mugaso nnyo ate era si kintu kya bbeeyi. Niwoba nga oli munaku tusobola kwetusako obuyonjo noba mulamu era n'okola emirimu ekinakufunisa ekirala. Tubeera kukola bulungi bwansi abantu baffe babeere bayonjo wano mu Kirongo.
kyokka tusobodde okwogerako n'omubaka w'ekitundu kino Honorable Migadde Robert n'annyonnyola nti abatuuze balina okuvaamu ensimbi waakiri 10,000 ziyambeko okuyonja kaabuyonjo eno n'okuginuunamu. Buvunaanyizibwa bwabwe kuba oli atannafuna toilet awulira bubi nga twenyigira mu kuyoola toilet nga ewaabwe ne toilet enatuukayo. Kakati abantu tulina okubeera nga abantu b'omu kibuga bwe bakola. Toilet ebeera mu paaka ng'ogendayo n'ennusu 2 ogendayo n'ennusu 5. Kati neeri ku myalo kye balina okukola toilet ez'obwereere ziba tezeeyagaza kugendamu, buli omu kyayagala kyazikola. Ono ayongeddeko nti ensonga eno yagituusa eri bekikwatako naye ne batayanukula. Omulanga guno tugukubyeko ne mu minisitule y'ebyamazzi kuba batugambye nti sente zikozesebwa mu kulongoosa amazzi gana bannakampala ze bakozesa nawa mukono wa zeeyongedde olw'okuba nti pollution naye eyongedde oba ebigendamu. Kati bali tubagamba nti bwe baba bayambye abantu b'omu bizinga okubeera ne toilets then kijja kukendeeza ne sente zibakozesa mu kutuleetenga amazzi. Wabula ekisinga okwennyamiza omwalo guno gw'Ekirongo ly'eriisa erya Buvuma era ng'abantu bangi abatuukirawo nga wano nno abatuuze abakunuukiriza mu 2,000 bawangaalirawo ku mwalo guno. Naye obuzibu bwe tulina n'okusoomoozebwa okw'amaanyi, Kirongo parish ly'eriiso lya Buvuma. Buli muntu yenna watuukira kwanza ayingire Buvuma agende yonna gy'abakola ki gy'aba agenda. Naye saawa zino tukyaza abantu ab'enjawulo, naye watuuka oluva ku feri ali n'agamba bannaye shotiko tudduka misinde olw'okubula ye tukola ki. Patirisi Kyewalabye yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Beere nga tetulina bukyafu wano mu kitundu kyaffe eky'Ekirongo. Si birungi Buvuma eyo ku nsonga za kaabuyonjo. Abakulembeze ndowooza mwandimukiddemu ku nsonga eyo kulabana tenga tutasobola bw'abantu. Tugendagenda kole mu district y'e Kayunga amugombola y'e Busaana nate birungi si birungi ng'agenza okusakata nadda olw'ebyokola bimanyidde ebimu bibayisa amagye bikyagenda maaso n'okubanga ate bisobya kubakazesako n'okola effujo litagambika. Bannaddiini basitukidde nga yategwa gw'ekyayi okulaba ngeri ki gye basobola nate okukakanyamu okubanga ate bakwata ebintu bino ebifuuse ensonga mu kitundu kyeyo. Leka tulabe nate ebivaali e Busaana. Kigudde waani? Abatuuze ku kyalo Bugadu mu ggombolola y'e Busaana basiibye bagobagana n'ebintu ebiyitibwa ebyawongo bye baakazaako eri empolomolo nga bino nno bibadde bimazeeko emirembe. Kino kiddiridde ab'ekika ekimu okufuna obutakkaanya ennyumba 32 nga bano nno baleeta ebyawongo ebibadde bitigomya bo bennyini nga bagenda mu maaso n'okufiirwa obulamu. Bwe basuubira nti bagula empolomolo bya muzimu naye essaawa zino bye tulikola ki tulibikwata era maka tetusuubira abasawo bazze era nga bwebala wakati. Bano beegattiddwako abatuuze ne baleeta abasumba okukwata ebintu bino maka ku maka nga bano nno Mwoyo Mutukuvu obwedda yabalaga era nga bagenda mu maaso n'okunoonya eddagala eryasimbibwa mu maka ga buli muntu ng'obwedda olumala nga babasabira. Wabula bano basanze akaseera kazibu okukwata ebintu bino anti obwedda bagobagana nabyo era nga abatuuze obwedda bagenda maaso n'okubeegattako wakati mu kuba endulu y'oluleekereeke eri abasumba bano engeri gye babadde bagenda mu maaso n'okukwata ebintu bino eyeewuunyisa. Nze ndaba mu butuufu basajja bano bakozesa eddiini mbadde siseekakasa nti basobola okukwata omugiini. Badde mbiwulira nga bimaze ebbanga nga babyogerako ebiri naye nga tetutegeera nti kituufu weebiri oba tewali nga ffe tetutegeera. Waliwo n'ebiddukidde ku mabaati kyokka babirumbyeyo ng'abamu ku batuuze batubuulidde obuzibu obubadde ku kyalo kyabwe omubadde n'okubba emmere yaabwe ssaako n'okusobya ku bakyala ab'enjawulo. Bannange tubadde tetwebaka naye neebaza Mukama kubanga abantu ba Mukama be bazze okutugonjolera mu kitundu kyaffe Bugadu B. Abantu badde batufaako era tubadde twakamala okuziika abakyala 3 omusajja omu mu famire
bwe tubadde twakamala okuziika. Bano bakuŋŋaanya oluvannyuma okulaba ebintu ebikwatiddwa era nga bagenze mu maaso n'okubyokya omubadde ne bannyini byo ne beewuunya era nga tebamanyi bulijjo kibatta. Tumaze ebbanga nga tuwulira empolomolo bale tuzimanyi naye olwayo tuzirabye mu famire emu famire 3 zonna tusanzeemu empolomolo. Nga buli muntu akola ki akayana na munne naye kati sawa yakakati twagala kumanya batuwe okumanya kino kibadde kikola kino babadde bikuma waka babadde bikola ki twagala kumanya. Abatuuze bano basiimye bannaddiini olw'okuvaayo okubayamba kubanga babadde tabakyebaka nga Florence Nanga bw'alambulula so nga abalala bagamba nti abantu bano babadde n'ekyalo nga bakitya nga n'okusengayo babadde batyayo naye kati bakugendayo bagende mu maaso n'okusenga. Ekyalo kye tuzaalibwako Bugaddo Bukungulu twatufunye obuzibu mu bantu nga batya okujjadde okugulayo amaduuka oba okugulawo bizinesi yonna ng'abantu bagamba no tulina ekyalo kikyamu kitakulaakulana kiriko emijini n'amayembe. Embeera abantu babadde bafa wali ne twewuunya kiki ekita abantu nga balumangana bennyini na bennyini mu kika kati lwaliro mujuzi ne batuula gundi goli n'emijini biriwooli abataka mujje abakulembeze mujje. Omu ku bakulira famire eno ey'omugenzi Odoyi ebaddemu n'ebyawongo Tabbu Muzamiru atubuulidde obuzibu obubadde mu famire ye era ne yeetondera abataka n'abasaba okubasonyiwa balema okubaboola. Nzize wano okutebekereza emirembe egiri mu kika kyaffe. Twafuna okunyolwa ng'abantu bali kufa mu kika kyaffe baggwawo. Abantu badde batufaako mu mbeera y'ensonga okuleeta empolomolo mu kitundu. Ensonga ezo bwe naziwulira naziyingiddemu nga owa famire. Ssentebe w'ekyalo kino atubuulidde nti baafuna okwemulugunya okuva mu booluganda bano era ne bavaayo ng'olukiiko okusobola okuyambako. Famire nga Saidi Odoyi balwala bagamba bawino Saidi Owino berwaza bagamba tesamanya naye twagenda kulaba nga sitaani ezaawo kwagala kumalirizawo famire kwe kusalawo okuteekawo ku ludda lwa gavumenti ne tuyita abantu abasobola okukwatagana n'abaana ebyokola bino kirungi bazze ne bakola omulimu gw'ettendo. Yamyuka ssentebe w'eggombolola lino Yiga Rashidi y'omu ku baleese abasumba oluvannyuma lw'okufuna okwemulugunya okuva eri abatuuze olw'ebikola bino ebyokweraguza n'atubuulira n'ebizibu bye badde basanga. Empolomolo zitawanyizanya abantu naddala mu ggombolola eno y'Ebusaana tubadde n'ekitundu kugeza Kyayaaye Kireku Kibuzi kati olwaleero Bugaddu. Embeera eyo mu butuufu egenze wala empolomolo ezo zikwata abakazi omukazi n'awulirira ddala ng'ekintu kimukozesezza kale kimazeeko abantu emirembe abantu b'ekitundu bakaaba nkubira omulanga abantu abanoonya ebyobugagga nga bayita mu mpolomolo mbakubira omulanga nti teri agaba obugagga ali muntu omu yekka ye Katonda. Mukiibi kameramani yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Mu kitundu kyaffe Bugaddu B abantu badde batufaako era tubadde twakamala okuziika abakyala 3 omusajja omu mu famire bwe tubadde twakamala okuziika. Bano bakuŋŋaanya oluvannyuma okulaba ebintu ebikwatiddwa era nga bagenze mu maaso n'okubyokya omubadde ne bannyini byo ne beewuunya era nga tebamanyi bulijjo kibatta. Weewaawo bwe biti ate bitambudde ku Sserizeri Kayunga Busaana ensonga za nkolomolo. Enkolomolo ezo tazuuliddeko ne Sserizeri Mubende engeri ndowooza David Sebugwawo gy'atera okugendako eyo. Enkolomolo ezo zalemesezza n'abayizi okugenda mu maaso n'okusoma. Tujja kufuna endowooza ku mboozi evaako Sserizeri Mubende. Kale Mukiibi kameramani kuliko yati n'emboozi eyo ng'ate bwe bitambudde tugenda kuba nga tuwummulamu tugenda kumwonaga ebyemizannyo tuvaawo. Gakusangirizaawo ganaatera okubaawo oba owulira mawulire ku
kuba bukuba essimu eri ekizungirizi kyakigudde waani wonna wooli kijja kukutuukako.